Buterevu olunaku lwa balaza enaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa Desemba omwaka 2022. Tukwaniriza natera enkyalero wano ku program Omunnyo Ku Makya tukubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo n'okwongera okwekkaanya ebigenda maaso mu kisawe ky'enkulaakulana ebyobufuzi n'embeera z'abantu aba bulijjo. Tusasidde nnyo mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo. Twafunye amawulire ag'obulumbaganyo obwakoleddwa mu bitundu eby'obutambala, abantu babiri aba bulijjo ne bafiirawo, ne accidents ez'enjawulo eziguddewo mu kaseera kano kennyini nga tusemberera enaku enkulu wabeerawo obubenje obugwa ku ngendo empanvu abavuga ebidduka ku ngendo ezo mwegendereze twekuume tusigale nga tuli balamu. Wiiki ewedde wabaddewo oba twajaguza olunaku olw'okujjukira oba okwejjukiza okulwanyisa enguzi mu nsi yonna, International Anti-Corruption Day. Ne mu ggwanga Uganda twajaguza olunaku olwo lwennyini. Bye tugenda okubaganyako ebirowoozo butya bwe tutambuza olutalo olw'okulwanyisa enguzi, nawa we tutanaba kukwata nga bingi ebikoleddwa mu kaseera kano kennyini. Ofiisi ez'enjawulo ziteereddwawo omuli ofiisi eya Inspector General of Inspectorate of Governments oba ofiisi ya IG mpozi ate ne ofiisi ya Auditor General. Wali n'ebitongole ebyenjawulo omuli State House Anti-Corruption Unit n'ebirala bingi nnyo. Obukiiko bwa Parliament obwa Accountability nabwo buyambako mu kulwanyisa okulondoola ensonga y'obulyake, naye ekituufu kiri nti enguzi ekyali mu ggwanga Uganda. Ekibuzo kye tubuuza kiri nti biki ebikyasibye enguzi mu ggwanga Uganda? Awali enguzi kizibu nnyo okubeera enkulaakulana. Twegatiddwako omubaka omukyala owa district y'Emityana, Honorable Joyce Baagala Ntwatwa, ate ye minisita wa mawulire ku ludda oluwabula gavumenti. Tumwanirize Honorable, nsanyuse nnyo okuba nti twegaseeko ku Munnyo Ku Makya. Buza abalaba Soul TV. Abalaba Soul TV mwenna Mukama yeebazibwe nnyo, nsanyuse nnyo okubeera wano era njagala kubebaza emirimu gye mutuusaako engalo okuweereza Omukama ate n'okukola emirimu egya bulijjo ffenna gye tutuusaako engalo. Mwebale nnyo, njagala okulamusa ku bantu b'Emityana mu ngeri y'enjawulo kubanga be bantuma obuweereza buno n'abantu ba Uganda bonna kubanga bagoberera bye tukola. Kale ndowooza tubuulire we tutandikidde wennyini awo. Bitongole bingi ebiteereddwawo okulwanyisa enguzi. Mwe ng'abatunuulira nga muli ku ludda oluwabula gavumenti mulaba ki? Tulina we tutuuse, tulina we tutambudde, kiri kitya kati? Neyaze ssebo omukulu Apollo era njagala okusooka okutegeeza nga bw'ogambye ku ludda luno lwaffe olwa gavumenti ya Kyagulanyi ndi minisita w'ebyamawulire ate n'okulwanyisa obukenuzi. N'olwekyo ensonga eyo ngigoberera nnyo. Nyekkiriza neebaze nnyo bannamawulire mu lutalo luno olw'enguzi. Bannamawulire bakoze omulimu munene nnyo, batya okulonkoma abali enguzi oba abateeberezebwa okulya enguzi. Kati mbeebaza nnyo kubanga ogwo omulimu waakiri we tuli abamawulire bakoze at least oyinza oga nti balina omulimu gwe bakoze eki gwe bakozeeko. Olutalo lugguse nedda. Era wiiki ewedde mu Parliament walaba bwe nali nnyanukula minisita owa ethics alina statement gye yaleeta ku kukuza olunaku olw'okujjukira okwefumiitiriza kulwanyisa obukenuzi. Ekigambo bukenuzi bwe tuba tukyogerako tugamba bukenuzi, kati abantu olumu tebakitegeerana nnyo. Bw'ogamba corruption bayinza n'okulyanga ekigambo ekiri flowery, naye nga bubbi, bwakondo, bulabbayi, bukulupya, butemu byonna biri mu corruption. Olutalo lunene ddala. Ffenna tulina okulubeeramu. Naye we tuli kati siyinza kugamba nti tulina we tutuuse kubanga bweyongera obukenuzi. Alipoota zonna ezikoleddwa bw'ogenda ozeetegereza zikulaga nti obukenuzi, obubbi, obwakkondo bweyongera. Nti n'alipoota eyasembe ya Auditor General ekwatagana ku COVID emiwendo gyalinnyisibwa. Bw'oba olina kugula kiro y'ebijanjaalo kangama 3,000
ogenda okulaba alipoota zikulaga nti bayongezaamu. Nolwekyo olutalo sijja kulimba nsi, sijja kudda wano ku Soul TV nimberimba abantu ngambe tulina bwe tutuuse. Nkugambye nti ab'amawulire balina kye bakoze kyamaanyi era walabye ibanda badde bakuzondako olumonitor ne bagiwa ssente whistleblowers waliwo ensimbi ezizaateekebwawo. Olw'ebyo byezzeekola okulonkoma okulaga kiyambeko mu lutalo n'okwanika abalyake. Yes. Kakati era bw'otunuulira ne IGG Mukyala Betty Kamya okusinziira ku byayogera kuba simanyi kiri mu mutima gwe okusinziira ku byayogera olaba ng'omweteefuteefu okulwanyisa ki obukenuzi. Enteekateeka zonna zazze ayogerako zazze atongoza lifestyle audit wagiraba olaba nga bigenderedde okumalawo ki enguzi naye teggwawo ogamba tutuuseewa tennaggwawo yeeyongera. Kati ekisinga okukwasa ennaku nti ate abakulembeze enguzi eyo bagiwagira abakulembeze era nja sookera ku Mwami Museveni. Ekirungi kyenjogera si kyakyama ekirungi kyenjogera yakyogera mu lwatu ekkololo ate ku lunaku lwennyini olw'okutongoza lifestyle audit. Era Betty Kamya yagamba nti abantu tusaana tutegeere baagala ono afuna ssente mmeka Apollo afuna ssente mmeka ti omusaala gwa Apollo gumukkiriza okwambala essuuti ey'ebbeeyi bweti ng'oggyeko essuuti Apollo avuga emmotoka ya bukadde bwe buti katugamba afuna omusaala gwa kakadde kamu buli mwezi buli mwezi bw'ogeraageranyaamu transport amugja ewaka paka ku Salt kale ndowooza pasita amuwa ekyemisana kati awo wakakadde takagulaako kyamisana naye akakadde ako kamusobozesa mu myezi 3 okubanga aguze emmotoka ya bukadde 10 kamusobozesa okubanga ennyumba gy'asulamu bw'aba akyagipangisa apangisa ennyumba ya bukadde 3 ng'ate omwezi afuna akakadde kamu. Ziri endala baazigjeewa ye lifestyle audit omukyala gye yali ayogerako. Unfortunately ate Mwami Museveni yeraga leka mwana wange ababbi baleke bw'onoobateekako akazito kuba kati babadde babba nga ssente bazikozeseza wano nga bazimba zigoloofa za apartments zaani hotels wano naye bw'onoobateekako akazito ate ssente bajja zitwala ebweru kakiba kitegeeza ki? Eyo statement yali yakyejo nnyo okuva mu kulembeze kubanga kitegeeza wano bajja gamba gudiikudde bajja kuba gudiikudde bagambe kasita tuzisiga wano ewaffe kakati muzeeyi ng'egye yagambye nti kasita tuzireka wano ne bwe tubba so kyabulabe statements ezituvaamu ng'abakulembeze ezimu zisobola okwencouraginga omuze ogwo ogw'obubbi. naye honorable okimanyi nange nkimanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni eya NRM ebitongole bino yebitaddewo actually ne office ya IG nayo mu G9 mu 798 yateereddwawo era ye gavumenti ya Mwami Museveni. Endala nga State House Anti-Corruption Unit zonna ezo yezitaddewo. Tolaba nga waliwo political will. Tewali political will kyenkugamba byakuwuddiisa. Nze nkubuulidde Apollo bw'oba olina omwana n'omugulira ddole nga gy'ayagala asanyuke kakati bw'olaba yeebasa ate n'ogijjawo kiba kitegeeza ki? Kakati otaddewo ebitongole birwanyisa obukenuzi era bikuwadde enteekateeka y'okulwanyisa obukenuzi ate bagambye nedda awo togenda waawo ate kati wabateekerawo ki? Naye n'ekirala bitongole bino bingi nnyo bw'ogenda okutunuulira Office ya Inspectorate of Government n'otunuulira Auditor General's Office n'otunuulira DPP n'otunuulira CID n'otunuulira State House Anti-Corruption Unit n'otunuulira State House Monitoring Unit. Bano bonna bakola ki? Buli omu omulimu gwe guli ki? Ye ebitongole bino bikwataganira wa byonna okitegedde kyoyinza okulowoozaako nti bwe ba recoveringa ssente zonna zigenda mu eri recovery account eya IGG naye mu nkola y'emirimu gyabwe bakola batya? Bonna ebyo byonna ebitongole jjukira ebitongole ebyo byonna bigenda mu ssente byonna bigenda mu ssente kati ssente ezo nazo olaba nga nazo zoononekerayo okiwuliriza kubanga bingi olaba nga kyandibadde kitya byandibadde ne central point exactly kubanga kati kuba kati
IGG prosecuting reporting eri parliament reporting eri parliament kati ate State House anti-corruption unit ndoza wa president kuba ya State House kati kyekyo kyengugamba tutegeera ddi era babeera bakola emirimu gyabwe ate beetaagira CID ate nga ne CID naye erina gyenoonyerezaako ne health monitoring unit naye era yeetaaga poliisi ate nga ne human resource mu poliisi mu CID tetulina emala kati nze ndaba first of all n'ebitongole nabyo bingi nnyo biri disconnected of course kubanga abamu bebabeera ba reporting mu parliament nga balasi gye ba reporting are they connected kitegeera eyo yonna ng'ovuddeyo kati nga office ya auditor general fete tukola nayo directly kubanga baleta reports tuina public accounts committees mulineko sase nange kwentuula naye ogenda n'olaba nti audits ezikolebwa bakola money compliance audits zaali kakagamu ze zaali zisinga obungi naye value for money nti bwe mba nkuwadde omutwalo gwange gumu kyetugenda okukola mu mutwalo ogwo tukiganyuddwamu saavisi y'omutwalo erabise ffe tulowooza nti awo wewandisinze ssira we twandisinze okuteeka omulaka si bino bya omanyi ba accounting officers bagezi basoma okwa accounting bakumanyi naawe ne bwobeera gwa Apollo oli bwakugamba nti leeta receipt osaana ogenda ku NASA kyangu nnyo ku accounting kyangu nnyo ebya receipt byangu era ogira oti nga receipt oleese ogira oti nga receipt zizze kati ze audits ezisinze okubeera ennyingi naye nga audits ezo tezijjaayo kinyusi kyakulwanyisa bukenuzi because it's just paper audit oli kasita leeta receipt naye ekyandibadde kisinga laffe kyetwagala kuba mu financial years 3 bakola value for money audits 23 only 23 kati weebuuza n'ogamba olwo tutegeera tutya bw'obanga olina okuzimba eddwaliro ng'eddwaliro eryo lirina okumalawo obukadde 100 okukakasa nti first of all eddwaliro weeriri ebikozeseddwa okuzimba byebyo omusingi mulungi value for money nti zino ssente zetusasudde tuzifunyeemu ekyo kyennyini ekituufu okusinga okugamba bugambi nti risiti yiino eddwaliro weeriri wali awoba ne honorable bw'obusobozi capacity eri ebitongole bino yo mugirowoozaako kubanze akaseera ketufunye omukisa ogusinkana nabo boogera ku funding eweebwa offices zino nga ya IG Auditor General's Office okubeera n'obusobozi obutalaaga n'okuauditinga queries ennyingi zibeera ku meeza zaabwe nanti kati ekyo nkyogeddeko naye nkyogeddeko samarily nkugambye nti ne mu CID yennyini tetuyina enough human resource kati ate nga beetaagibwa mu bintu ebyenjawulo apart from just corruption cases yes nga tobeetaaga mu corruption cases mukka n'emisango emirala kakitegeeza bw'onoofunayo ate abagenda mu State House anti-corruption unit n'abagenda mu health monitoring unit n'abagenda awo ojja kuba ostretchinze nnyo so nga singa ebitongole bikuumye nga bitono n'oyongeza kapasite yaabyo n'obyongeza ne ku ssente kyandibadde kikola amakulu naye biyitirivu nnyo ate mu bungi bwabyo byonna ate tubisaasaanyaako ki ssente ogenda n'okwejjuukiriza nga neyo yennyini ate waliyo ababba mu byo bwennyini kuba biyitiridde obungi so kapasite kituufu temala naye ng'oggyeko ne kapasite ya human resource n'obukugu obutendeke obukugu mu kunoonyeza ku misango egyo nawe bwetaagisa kati okusinziira ku alipoota ya minisita baafuna okuva mu CID emisango 318 gye gyali registered ku 318 gyokka okwetola eggwanga lyonna ne batwala emisango file 56 gye gyali forwarded eri DPP sanctioning bwetuuka basanctioningako files 23 26 around there sanctioned for prosecution kati ndowooza kiraba okuva ku giri registered 318 already nagyo mitono egibadde forwarded
okugenda for sanctioning 56 kati egiri sanctioned mu court yes, abiri for mu prosecution. ekitegeeza obusobozi butono nnyo obusobozi butono n'ebikozesebwa okunoonyereza naye n'ekirala ababbi bagagga nnyo kati ababbi mu kubeera abagagga ennyo nga babanoonyerezaako bo baavu nga bafuna akasente katono nga balwawo n'okusasulwa weesanga ng'era neyo waliyo corruption kubanga omuntu bw'ababbye buwumbi nga gw'ofuna miliyoni emu oba emitwalo 8 oba miliyoni 2 atunulamu n'aga nti ku buwumbi buno bwenzibye bwe njijjako obukadde 100 ne mbuwa omuntu ono ogenda okutulamu n'ogamba mu obukadde 100 mbadde nja kumala emyaka 2 nga sinafuna yadde obukadde 100 oli abukuwa muki mulundi gumu in one go oleme munoonyerezaako ebyo byonna gye biri so n'okutunula mu mbeera abantu bafe abali mu mulimu ogwo babeerawo batya welfare yaabwe eri etya kuba toyinza kulowooza ku muntu afuna kangame emitwalo 5-8 kakadde anoonyereze ku muntu abbye obuwumbi si kyangu oba omukema kubanga bw'obanga oli abbye buwumbi ateebezamu n'agamba okugenda mu kkomera ono ku zino zenzibye bwe muwaako akatono tayinza kundeka eventually abamu emisango ne bakola ki ne bagikatyovola emisango era nagyo giba mitono egituuka eri okubeera prosecuted so okusoomozebwako kw'amaanyi naye waliwo n'ensonga nze gye neesibako ennyo era mu alipoota yange nga nyanukula minisita ekintu ekyo nakibeerako nnyo bw'otunuulira alipoota gye baatuwa bonna baalaga nti recovery of this amount, recovery of 18.2, recovery of 41 point this, buli kitongole kyalaga kiriko sente ze ba recoveries okuva mu bakenuzi munna Uganda ayagala okumanya be bakenuzi be baani abo Apple oba recovering the sente first of all wotuukira okurecoveringa kitegeeza wabaddewo obukakafu nti sente zaali zikoze eki zibbiddwa yani yali azibbye twetaaga okumanya ani yabba ani yatubba kubanga bw'abanga ddala yazibba oba okyamwagaza ki kiri kyenkugamba nti okulwanyisa obukenuzi kwaki egyo nnyo just recovering is not enough kubanga oli abbi oyinza n'okwesanga ng'abababba be babba mu ministry ya local government be babba mu ministry y'ebyobulamu ng'abantu be bamu be babba kakundi okimanyi nti oyinza okuzuula nti abantu ababba balinga 10 mu Uganda yonna nga bali 10 nga lwoyogera ku bukenuzi y'omu y'oyo bw'oyogera ku bulabbayi be bamu beebo twetaaga okutegeera abakulu batubuulire nti otati eno yayogera ku covid baani abaali bainflatinze emmere eyo ezaali mu local government baani abaazirimu tutegeere nti Apollo ye yali abbye obukadde 10 era bwe yabubba ki ekyamukolwako it's not enough ogaa nti mu recovering the sente si kukomyawo bukomya kubanga bw'okomyawo yabba mmeka ffe mutubuulidde bubuulizi nti mwa recovering 18.2 billion kati nga inspectorate of government mu recovering the sente ezo okuva kwani era mu kitongole ki era walaba mu parliament nga n'ababaka abamu abali ku side ya NRM nga nabo beesansabaga bagamba nedda kintu kino tukikooye kubanga buli omu agamba ffe babbi ne bwe tugenda mu constituency bagamba aba NRM be babbi nga nabo baagala bategeera ababbi be baani munnayuganda ategeere bwe tugenda eyo gye tulaga waliyo fundraising biki waliwo abantu abajjaawo kakati toyina sente zimala gwewaddeyo emitwalo 5 ogenda okulaba yagamba ti nze jja kuwayo obukadde 10 abantu bonna ne bagamba nibakuba engalo olumu obukadde obwe 10 ziyinza okuba ze sente zaffe zetusasulamu omusolo so twetaaga tumanye nti baani bano era minisita namugamba nti yeetaaga okukomawo ku floor ya parliament ne list olukalala nti sente ze twarecoveringa obuwumbi 18 obuwumbi 41 obuwumbi waziraba zonna ku zino gundi ye yali abbye zino ne tumugamba azizze era bwe tumala omugamba azizze ne ku mulimu ne tumugoba oba ne tumuyimiriza ne tumususpendinga ne tumutwala mu kkooti ne gumukka mu vvi ne bamuwa ekibonerezo. Honorable, waliwo ajja okubuuza nti naye
kiki ekiganye mateeka ge gataliiwo okukola ekyo kyemwogerako ekyokulaba nti omuntu babanga asangiddwa nti mubbi oba yabba ekisooka bimugibweko bye yabba bikomezebwewo eri bye yabibbako ekyokubiri either atwalibwe mu kooti asibibwe ekyokusatu then wabeerewo n'ebibonereza ebirala either okumugaana okuddamu kuwandikibwa ku mulimu gwonna banzijukirako emabega kaundozo yali 2014 waliwo omubaka eyali w'e Makindye Honorable Simbwa yali aleese etteeka ly'ekika bwe kityo naye etteeka teryakola ki amateeka wegali mateeka kiki amateeka wegali naye manafu era manafu lwa bukenuzi ekigaana amateeka okukola nakugambye bukenuzi mu alipoota yange nagamba minisita nti n'okukavaringa up nze nkitwala nga bukenuzi okubikkirira nabwo bukenuzi naye n'ekirala ndowooza programu tuyinza n'ogimalira wano kyekigaanyi gavumenti ya Mwami Museveni kulwawo nnyo mu buyinza ebintu bibalemeredde obubbi bugaanidde ddala kubanga okimanyi nga munnamawulire okumala ebbanga ddene baminisita be bangi babadde boogerako nti ono yenyigira mu kino noyenyigira mu kino ogenda okulaba ng'amuzizza kati olutalo luba lugaanyaawo awe tubagambira nti mukkirize tukyuse kubanga ffe bizibu tubirabye nammwe bwe tukyusa obukenuzi nabo bukole ki tubulwanyisize wamu tutya nti n'abakenuzi bonna bakola ki y'ensonga eri gye nkugambye gavumenti ya Museveni eremeddwa okulwanyisa enguzi lutalo lugaanidde ddala kati gwe ŋŋamba nti gundi bwe yabba essente kino kye kyamutuukako saagala oŋŋambe babbi bano abatonotono ogenda n'olaba nga bagambye nti nno simanyi omulamuzi o grade 1 magistrate bamuwadde emitwalo 5 oyogera ku mitwalo 5 twogera ku trillions of money being stolen mu alipoota ya IGG naye ogenda okulaba bakutte omukenuzi bamututte mu kooti ey'abakenuzi nga bagamba nti emitwalo 5 yafuna emitwalo 9 yafuna emitwalo 2 we are talking about almost 20 trillion shillings bano kyenvudde nkugamba era polo saagala awoveewo gwogamba nti ddala egaanye kubanga ekoze bweti bakugamba nti baani ababba ssente ezo zino ze bajjayo kubanga kyo bakikkiriza nti abakenuzi gye bali bwe baba nga bakkiriza nti obubbi gye buli obulabbayi gye buli obwakkondo gye buli be baluwa at that point nga bamaze obbalambika ne baleetera paalamenti olukalala nti Apollo ye yabba eza local government nti gundi nabbazi amannya ne bagaleeta bwe bati olwo tujja kuba tutandise tutya kubanga amateeka weegali agalaga bwe bakusanga ng'obbye ne gukukka mu vvi nga bakutwala mu kkomera mu kkomera emyaka emeka n'ebyo badde erina nga bikugibwako naye omanyi nti waliwo n'abeera mu kkomera nga balivinga obulamu bulungi nnyo nga bakenuzi naye nga ne gyali mu kkomera bamufaako bulungi nnyo lwaki newakiri abeereyo honorable kisingako abeere mu kkomera wuliriza abeerayo naye nga apartments zikola ssente nekyo nakyoma okiwulira gyali yeyagala baleeta ssente ezivudde mu apartment zapangisiza ng'ajja nga abasirikale babawaayo ng'abeera bulungi bagola bulungi essuuti ye era ogenda okulaba wakomawo mu kkooti ng'anyumidde ddala bulungi nnyo nga kuganga alinga atalina mu kkomera ng'obulamu bugenda bulungi mu maaso bamwane ku ssimu n'akuba n'agamba abaana baleese ssente nga gundi ateekako ne kampuni esolooza rent kakati awo olutalo buba temujja kulusobola naye oli singa anaategeera nti nno singa bankwatako bwe pa nti nzibye ssente z'omuwi w'omusolo ekisooka bajja kunjjako buli kye nnina tebajja kijja ku nze nzekka bakijje ne ku baana bange bakijje ne ku mukyala wange kubanga abakenuzi si basiro bagezi bakita bugezi oba buyaayi bukulupya kye bakola abasinga kati bw'amanya nti nze bayinza okungwamu bajja kubuuza eyo lifestyle audit ebuuza ngagamba nti kakati kino ekizimbe kiri mu mannya g'omwana gundi kino ekizimbe
kiri manya g'omwana gundi kino ekizimbe kiri manya g'omukyala kino ekizimbe kiri manya ga girlfriend babikweka mu enganda zaabwe kakati wogenda okubuuza olaba nga yatalina yadde property in real sense nga sente kale ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya bwetu bwetambudde tukyali ne Honorable Joyce Baagala yimbaka akiikirira district yimbaka omukyala wa district y'Emityana ate ye minister ku ludda olwabula government ow'amawulire n'okulwanyisa enguzi tugenda kumulamu katono tukyali ku nsonga eno yennyini ebimu ku ebyo bizingamiza enkulaakulana bwe buli bw'enguzi nga twavaayo mabegako ne tutegeezebwa nti obutabalika nga 10 trillion bwe bubuzibwawo okuyita mu nguzi mu mwaka gumu gwokka awo nno kiba kitegeeza nti kumpi akwota eya bajeti yaffe yonna egwera mu nguzi katuwumulemu bwe tukomawo tukyanoonyereza biki ebisibye enguzi mu ggwanga Uganda tukyalina omubaka katukomewo tova ku Soul TV. Tukulisayo mukumulamu okwo amannya agange nze principal tukyali ne Honorable Joyce Baagala baka mukyala wa Mityana district ate nga ye minister owa mawulire n'okulwanyisa obukenuzi ku ludda olwabula gavumenti tukyabuuza kibuuzo nti biki ebisibye enguzi n'obukenuzi mu ggwanga Uganda bwe twogera ku nguzi nno kizibu abantu balowooza ku bubbi obwa ssente balowooza ku bantu ababba enguudo omuntu nabbaleeyayo oluguudo yonna n'agirya naye ate enguzi ejja mu foomuzi nnyingi omuntu okuba nti bagenda okulanga omulimu nga bagenda ku mulimu bo baba bafunye edda bagenda okujja mu kifo ekyo eyo nguzi yennyini bw'ogenda mu nsonga z'ettaka abantu abagobeddwa ku ttaka lyabwe nenga lyabwe olwokuba nti oli mugagga najja n'asingula ekyalo kirambo olwokuba nti amanyi nti mu kkooti ne bwe banaamutwala tasobola kukola ki ebyo nanguzi bingi nnyo Honorable obadde otutuusiza wali nti gavumenti eno yo bigiremye kubanga omanyi eri so entrenched mu bukenuzi buno kati wosembeddawo ng'ogamba nti eby'ettaka nga ababaka ba parliament abava mu bitundu bya Buganda emabegaawo tubadde tutalaaga ebitundu bya Buganda naye ng'ensonga esinga okubeerayo y'amaanyi kyekibba ttaka n'okugoba abantu ku ttaka bwe twali ekiboga mu district y'omukyala Christine Kaya Nakimwero twatunula kubanga waliwo abantu bagoba ku ttaka bayitirivu naye omu ku bo agoba abantu ku byalo yabagamba nti Mwami Museveni ankowe era yamuwaawaawo kyeki kyobadde oyogera nti abantu bangi tebamanyi enguzi obukenuzi ebintu ebyo byonna bitambula impunity okumanya nti okujja n'ogamba oyine mundu era bayine mundu n'okola kyokola ki n'ogamba banno nti nze wano bampaawo Mwami Museveni anko wange kugamba ate abantu b'ekyalo tayinza nakuddaawo era ye bwe bamugamba agandooza kituufu olumu kiza n'okuba si kituufu naye ye bw'alaba omuntu azze n'emmundu n'amugamba nti wano bampaddewo era omukyalo omu nga baamugobera ddala ye asula na wa chairman saawo wokka mu bitundu bingi e Masaka eri ewa Ronald Evans Kanyike wagenda okusanga ng'era enguzi yeetobese muli abantu abamu baba sayiningisa obupapula nti bakkiriza ne bawa ssente bagende nga si kituufu so enguzi tekoma ku ssente ezibbibwa enguzi egenda ne mu bintu ebirala lwakuba nti enguzi ng'oggyeko abali mu gavumenti n'abantu baffe kinoomu nabo bagyembracinze nze ensonga lwaki nkugamba nti gavumenti eno erina kusooka kuvaawo ebintu okutereera kubanga kakati omuntu agenda nagamba nina ne benabadde nabo jjo Emityana ne bagamba Honorable nkube tokyalina w'osobola kugenda era olina kusasulayo n'amalwaliro ga gavumenti kati oli oteeka okuba n'essente okufuna obujjanjabi n'agamba nti bw'oba toyina ssente kusasula toyina kyakukola kakati kutwala ku mateeka gali ge tugambye amanafu era olwaki olw'obukenuzi first of all agamu gali scattered kati nga asset recovery naye waliwo ne whistleblowers policy oba witness protection ogenda n'olaba ng'omuntu ayinza okuba mugumu ayagala ddala ajjawo obujulizi naye nga etteeka erikuuma omuntu awadde obujulizi kayinza okuba yabaddewo
n'alaba ddala omusawo ng'asaba ssente n'aganja agenda mu kkooti mpa obujulizi naye basobola okumutiisatiisa nga talina nalabye nga waliwo abasaba nti bill ekolebweko amendment likyabulamu etteeka eryo lya witness protection kubanga bwe liba linafu omuntu ayinza okujja naawe obujulizi ne bamutiisatiisa ne bamutta n'omutta oba oliawo kugamba omusango guba gukyagenda mu maaso bagenda obaga nti omujulizi omu yabuziddwawo omujulizi omu yattiddwa kati lyetaaga okuba nga lyongeze poliisi eyo erina okwongezebwamu amaanyi kyekimu ne whistleblowers waliwo abantu nga yandyagadde okujjawe bwino naye olumu bw'oli bwajja okuwa bwino ate olumu gwe bakwata ne bagamba kati gwe wabijjawa wabitegeererawa abantu boyogerako obamanyi nti abantu abo be balwana ezo enkola ezo bwe zityo so kizibu nnyo then asset recovery niyo olaba ngeri scattered mu mateeka ag'enjawulo so nga yandibadde yeetengeredde okutegeera bwe baba bakuggyako ebintu byo lwaki asset recovery erina okwetengerera ate ne libateeka gumu nnyo kiyambe nako singa babeera omuntu bamuggyeko ebintu ate obutagenda mu kkooti ng'ate kuweesa gavumenti fine lwaki temirundi egimu abantu abamu bayinza okuwayiriza bannaabwe kati walina okubeerawo emitendera egigobererwa okukakasa nti omusango n'ogumumezze nga mutuufu ddala tebamulimiridde bwe bamuggyako bamuggyako biruwa kubanga olaba ne interdictions abantu bangi olumu baba interdictinga ku mirimu ate ne bagenda mu kkooti kubanga olya blackmailing vendetta biki revenge kakati ate ne bagenda mu kkooti ate ogenda okulaba nga gavumenti erina okusasula ssente mpitirivu kubanga omuntu aba yagobwa ku mulimu nga mu bukyamu ng'amateeka tegagobereddwa bulungi n'olwekyo amateeka galina okunywezebwa ago agaliwo si magumu ekimala okukakasa nti omuntu bwe tuba tumugoba ku mulimu lwa bukenuzi kituufu tumaze kuzuula ekituufu nga kyekyo honorable waliwo ajja okubuuza nti kasooka ntegeeza abatulaba ku Soul TV nti akekadde osobola otwegattako mu discussion eno nga oyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp sindika obubaka obuwandiike otubuulire gwe olaba ki oba biki ebikyasibidde wano ewaffe enguzi ekyo ekibuuzo kye tubuuza enkyaleero tukutegeezeza nti bingi ebikoleddwa ofiisi ez'enjawulo ziteereddwawo ebitongole ebyenjawulo nabyo bitondeddwawo n'obukiiko bwennyini commissions twalabye obukiiko bw'ettaka tulabye obukiiko ku level zonna mu parliament obukiiko gye buli obwa accountability naye enguzi ekyafuuse nguzi ekyali wano biki ebikyasibye wano ewaffe enguzi kyekibuuzo kyosobola okwanukula yita ku noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6 0701 609906 sindika obaka oku WhatsApp oba message zaffe za bulijjo SMS otuwe endowooza yo gweriki tujja kubanga tubutunulako mu dakiika 5 zokka eziddako. Honorable waliwo abajja okubuuza ati naye abakulembeze nammwe nga mulinga abatuliddemu olukwe twabasindika mu parliament oli wali wennyini wekitokotera wennyini oyogedde ku nsimbi okuba nti ebitongole nga bino nabyo biteereddwawo naye tebiweebwa maanyi tebiweebwa nsimbi funding eyo yennyini mu parliament gye mutematemera tukite mukikoze ekyo ekyokubiri okyanukule nakyo obukiiko obwa accountability bwamaba opposition ekirungi nti gwe mwogezi gwe minister wa information akakiiko akakosase akakiiko aka park local government bwona obwo bwammwe aba opposition mwemukozeewo ki mu kulwanyisa enguzi mukozeewo kyemuteekeddwa okukola akati era bw'ogamba omuntu opposition yenna nti talina kyakoze oba okoze bubi kuba tewali muntu asinga kwogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga ku gavumenti eno okusinga aba opposition. In fact abantu abamu bawulira na bubi kubanga tubyogerako nnyo naye mu kukuddamu parliament obukiiko bwayo buli alipoota gye tukolerako ne recommendations nze siina maanyi gawandiikira muntu nti Apollo obadde mu kitongole kino nkugobye naye amaanyi gange geego okugamba nti okusinziira bwe twanoonyereza ku kitongole gundi abantu bano accounting office ono yalemwa okukola bw'ati yandibadde interdicted ono yandibadde akomyawo ssente best ono fe tukola recommendations ezo
buli kitongole ekya gavumenti kirina obuvunaanyizibwa bwakyo buli kitongole kitwala obuvunaanyizibwa ekinkola obulungi nti njogera Apollo gwe mmanyi obulungi nga munnamawulire agasaka ku paalamenti era nga n'alipoota zonna ze tuleeta oli privy to those reports n'ebizirimu kati nze njagala kubuuza nze ng'omubaka wa paalamenti bwemba first of all maze okutemaatema ssente nti ekitongole ekya poliisi kyetaaga ssente mmeka nti bweziti ze basabye okusinziira ku resource envelope waliwo ssente bweziti tuziwadde kino ne tugamba n'okugamba nti mwandibadde mukulembeza prioritizing kino nze ogwange mba ngukoze eki mba ngumaze problem weeva bwe zimala okubaweebwa bo engeri gye bazikozesa kati omubaka paalamenti ate batakola ki tagendayo number 2 era bwe alipoota yakosase bwevaayo nga kati tulina ze tugenda okumaliriza yayunula bwenva wano gyendaga tuli mu meeting kumaliriza alipoota eyo bwe tukola report ne tugamba nti luno oluguudo baalukola bobi bandibadde baluddamu wano waaliwo gadibengalye wano waaliwo obukenuzi style eno ffe tuba tumaze okukola ki ogwaffe tuba tugumaliriza era nkakasa ntugukoze bulungi njagala kukutegeeza ne bwe nali sinagenda mu paalamenti ekoze recommendations impitirivu nnyo ku bitongole ebyenjawulo ku public officers ab'enjawulo kati ebitongole ebirala ebyenjawulo nabyo birina otwala obuvunaanyizibwa recommendation gye muzisindika eyo gizifiira certainly mbeera naawe abantu beereega ebikya mu paalamenti omwo n'olaba omuntu ng'afiirawo ebimu tubikaayana nako eventually abantu ne bakkiriza naye wano ono minisita nedda ogenda okulaba ng'ate abala bagamba nti nedda omanyi mumusonyiwe nedda omanyi mumusaasire nakubuulidde ekintu ekikwatagana ne gavumenti y'NRM ku olwo lwennyini olunaku waliwo mu paalamenti nga mbategeeza nti bannange obukenuzi bususe era ne bakkiriza in fact bwe yayimiriranga ng'agamba in fact shadow minister statement gyaleese nkulu nnyo in fact shadow minister statement gyaleese nkulu ddala obukenuzi buyitidde abantu bano baleete lisiti bazireete bwe mmaliriza okuwa statement nga n'abasinga bonna bakkiriza era nga bonna obalaba bali concerned leader opposition n'ayimirira n'aleeta motion bw'aleeta motion jjukira mu statement ya minisita mwalimu kawumbi kamu ne 1.9 billion ku activities ez'enjawulo ne mubeeramu ssente endala danida ze yali yeewadde ezigenda okutegeka omukolo ne wabeerawo ne ssente endala obukadde 405 leader opposition n'ayimirira n'agamba nti bannaaye ndowooza ffenna tukkaanyiza nti obukenuzi kibi era mu statement yange nawa recommendation nti now that ffenna tukitegedde nti bannayuganda bakoseddwa nnyo obukenuzi olunaku luno mu kifo ky'okusaasaanya ssente ku ddwo ssente ezo obukadde 405 buweebwa eri community ekoseddwa obukenuzi kuba Uganda yonna ekoseddwa obukenuzi n'eyibanda gye baategekedde omukolo nabo bakoseddwa leader opposition nayimirira n'aleeta motion ffe ne tuzisekendinga bwe baatuuka okuteekawo ekibuuzo bannaffe bonna ab'NRM ate awo ne bagaana naye onaleba wenyini kiva ku kyokuba nti nga bw'okyogedde bakkiriza buli mwenna mukkaanya nti obukenuzi bwe buli era tubulwanyise era nitugamba Uganda bafiiriddwa nnyo mu bukenuzi kati ku luno essente zino ez'okugenda wali okwogera bipande biki ziyambe ba victims batya wakiri kijja kityanga bwe kituuka ekiseera ekyokusalawo nti kati tubulwanyise ate ne mweyawulamu anso giina jimbuulire ansa ekulaga baani abali committed ku kubulwanyisa n'abatali bali babeera balimba babeera beeyisaawo ekirungi paalamenti ebeera mu lwatu mwenna muba mugiraba era ne ku olwo natunula bwenti ne ngakandaba abantu bano ogenda okubalabagamba nanno kati kitegeeza si beerufu mu kulwanyisa obukenuzi n'obwerufu obutali bwerufu buli ku ludda olwa NRM lwokka ewammwe eyo muli bulungi anti nze nkugambye obukenuzi sijja kugamba nti NRM yokka obukenuzi nakugambye dda nti ffenna butuzingiramu agaba enguzi ne gwe bagiwa n'abikkirira bonna ate si ba NRM bokka obukenuzi bulimu abantu ab'enjawulo naffe ng'abazadde osanga omuzadde ng'osiga ensiga ey'obukenuzi omwana aganye okulya emmere wakwegayirira bebi nja kuwa ssente kankuwe ssente olye enguzi
certainly kubanga omwana akula ng'akimanyi nti kino bwe nkigaana basobola okumpa incentive nsobola okukola ki okulya nti onoogenda ku ssomero nti nze mami ene essimu sijagala kakati tukoze tutya kakati ate omwana Honorable Tiwema Lulimi n'abazadde olwaleero wabeerayo zi campaign za student leaders ku ssomero bawa omwana ssente oba ne sweet atwalire banne waliwo neyafuna yaleeta TV screen nina essomero lyemanyi ya primary omwana nga yeesimbyewo ne bamuwa TV screen kati weebuuza n'ogamba ti omwana owa primary atwala TV screen ku ssomero okusikiriza banne bamuwa akalulu for what so corruption eri wonna. Honorable ngenda kugenda mu bubaka kuba butandise okuyiika wano wabatuwuliriza n'abatulaba naye kyanukule kuba gwe gwavunaanyizibwa butereevu minisita w'amawulire era ku ludda luli wabalawo abaga nti n'obukiiko bwennyini obukulirwa aba opposition kosase paaka n'endala ya local government n'obulala nti n'enguzi nayo mweri ebyakiyaayi lwaki kugaa nti byakiyaayi tewali muntu ayinza kuba musanyufu lazima omuntu w'NRM yenna n'ategerako nti waliwo eyafunye enguzi ekyo okisanga mu mawulire wali obaddekaawo ng'ogamba nti ng'olinda bulinzi ne kakuba bwe kati ne bagaa nti nno Ssenyonyi yalidde enguzi eyo ebeera pate y'amaanyi bayinza okujjaganya kubanga ekibandyagadde. Let me tell you waliwo ebintu abantu byogera nga propaganda nze njagala olunaku olwo kubanga nze sikifaako bwe kiba nga muntu w'opposition yagiridde ali kakiiko ako mwasanguze era ogambe mbubeeko baana n'abannakakiiko bonna gabeeko baana batya gwe kankubulire probuze za Bank of Uganda probuze zaani zonna ezo babyogera tewali kintu kyandiwadde essanyu muntu wa NRM kulaba muntu w'opposition ng'ali mu kattu ayinza okuwulira ng'asanyuka era ekyo ne kibaawo amwasanguza nze nkubuulira waliwo ebintu ebikolebwa nga propaganda obiwulira n'ezo emboozi mbwe opposition abaali adda oyagende wa Museveni gwe wa Museveni gy'okola gy'osula mugendayo kiro mwebikiridde ekyenjagala okugamba omuntu eyeebikiridde wamulabye otya wamulabye otya gwe gy'okola in fact nze abantu abaleeta ebiboozi ebyo bandagira ddala nti baate be bakenuzi baate be bali mu nkola eyo kubanga si gy'okola si gy'osula toli mwana we tobeera mu maka g'abwa pulezidenti wamulabye otya omuntu ekyokubiri teri kintu kyandiwadde essanyu omanyi gwe omuntu nga tomwagala bw'oyinza okwagala n'omukwatira mu fixi omanyi bw'oyinza osanyuka kale kati tufune obubaka bwabatuuliriza kiba kituufu nze kyensinga okwagala omuntu mwanike ensi yonna erabe. Good morning. Honorable Baagala is talking about the reality but most of the big officials beeyagaliza boka. I am Francis watching from Fort Portal. Thank you so much Francis. Unagamba nti mbalamusiza let's wait for General Muhoozi's time. He will not allow such a nonsense of corruption. Bambi jajja ak'obuzadde kangi nnyo ono ye Lukwago ndoza bayogera ku jajja bayogera ku General Yoweri Museveni nti alabika okuba nti emyaka gituuse mu bwa jajja jajja ayina engeri gy'akwatamu abazukulu oba olyawo. Good morning Mr. Apollo. Buuza MP Ssenyonyi naye ali enguzi ku kisaawe ky'Entebbe kale ndowooza bye twogeddeko nale bagambye nti ebyo byo propaganda ebyo bikugambye no bikugamba oyo propaganda tewali kintu kyandiwadde essanyu muntu w'NRM kulaba wali Ssenyonyi tewali era nkugambye ne bamala ne kibaawo oyinza okulaba empapula zonna headlines zibeeraawo that's not true. Apollo nkulamusiza jjajja ak'obuzadde kamuyitirirako kyova olaba nga bamugamba nti tova ku meeni kubanga omutabani ayinza obutasoboka ku bukenuzi Atalas ali ku Temusewo Plaza. Bebo ono ye Luyiga Emmanuel agamba nti mwebale nnyo okuweereza nsanyukidde nnyo Honorable Baagala ayogedde bulungi mugambe nti tumutumiddeko ab'empigi kale mwebale nnyo mwebale ddala erudde eyo n'obubaka obulala nja kubanga mbusoma Honorable ndowooza tutandise okuwunzika program. Kiki ekiddako Honorable ndowooza kyoba oyanukula mu mbeera eno ey'okuba nti otugambye nti enguzi eri entrenched.
ne mu bantu baffe ababulijjo actually olwaleero waliwo abasurviving olw'enguzi ndowoozamu nti omupoliisi ng'omusindise ku kkubo nga ennyumba kati waliwo ze twalabye ze babazimbidde naye nga gyasula naye abaana gye batwala abaana ku masomero naffe gye tubatwala naye ng'omuwa emitwalo 5 buli mwezi oba olinga amugambye nti genda weeyiiye enguzi abamu it's a source of livelihood. First of all njagala kwebaza abo bonna abali ku Soul TV abalaba mwe bali kulaba n'okugoberera abantu babeera balaba kitegeeza ebintu ebikwata ku nsi yaabwe bibakwatako era babifaako. Ensonga ey'okubiri njagala kukubiriza ffe ng'abazadde waliwo emize mu ngeri gye tukuzaamu abaana ng'emize egyo omwana akula ng'alowooza nti bwe kityo bwe kina okuba bwongo bwe n'akula ng'akimanyi nina okusasula okufuna kino nina okusasula okukola okufuna kino najjo tugyewale tufeeyo nnyo ku biki bye tuyigiza abaana nga bakula. Ensonga ey'okusatu okufaayo okulaba buli omu tokkiriza bw'oba ogenze mu ddwaliro lya gavumenti tokkiriza kubanga okimanyi toyina kusasula tosasula tolaba muntu abba ddagala n'omukkiriza alibbe beera mugumu ogenda owaabe bw'oba owulira ng'ojja kutya jangu gamba Apolo munnamawulire ajja kumanya engeri y'okandolinga ensonga eyo kasita oba ng'olina obukakafu. Ne honorable si kusala kirimi naye kankubuulire bw'oba tokimanyi abantu bogamba bw'agenda mu ddwaliro agende nga talina ssente tasasulayo ka ssente ebintu byakyuka obanga tolina ssente ofa omuntu wafa ng'omulaba bakyala bangi betulabye betuwandiseeko mu mawulire wano nga afiira wali ku lubalaza olw'okuba bamusabye eki actually kankigambe ne kino nze ndi mu Kampala wano nange ntuteeka abantu mu malwaliro omukyala okuzaala mu malwaliro agaffe wano ekawe kiringa etteeka eritali wandiike oba tolina mitwalo 10 omukyala wo wa lubuto tebamukwatako kakati era afa ng'omulaba abantu okutaasa obulamu obugenda okuva mu ekyo tulina okukola decision eri very bold tulina okukola decision tulina okukola okusalawo nga kwamaanyi ebintu ebimu bitulumya okumala akaseera kitereeza embeera bwe tunaagenda bwe tutyo eggwanga tugenda kwongera oddyonoona tulina okukola okusalawo awatali kutya twerumye kubanga bwe tutaakikole eggwanga tugenda kwongera kulimalawo okusinziira obubbi bwe buli obubbi bwe mba mbwogerako nga nkimanyi nti n'abatufuga essaawa zino nabo bakimanyi nti obubbi bufumbekedde mu ggwanga lye bakola ki gye bafuga ffe ensonga lwaki twagala bagende ebitubeeza mu by'obufuzi twagala bagende eggwanga lifune sanite n'olwekyo nze sikkiriza mu kintu kyagamba nti bannanga ate bwe siigene nase nedda nga naffe bwe tupushinga eno nkugambye nti twagala abantu bano batuwe ababbi bano bonna kuba sente zino ze ba recoverings nnyingi baazijja ku baani bwe banaabatwala mu makomera oba ne babajja ku mirimu gye bali omuntu gwe banaateekawo omulala jagambye zino bwe nzibba nange ngenda mu kkomera zino bwe nzibba omulimu sirina eggwanga lijja genda nga likola ki nga litereera tewali ngeri yonna gy'oyinza kugamba ndi ate katunaakola tutya oba twandibadde tukireka kasita okireka ng'owedde. But that's not the country we want. Eggwanga litwagala okulekera abaana baffe eggwanga etali mu bukenuzi mu mawanga agamu bali abasajja Japan those Asian countries bwe bagamba omuntu nti yabbye enguzi oba bakitegeerekeka nti waliwo we yakolera ensobi ayinza n'okwetuga yekka ofuna n'ekiswalo nawe kenyini aswala ne yeetuga yekka ne bagamba nti bwe bamwogeddeko basanze yeetuga ekitannabeera wano kitegeeza ffe tulina okwebeereramu nga bannayuganda tubapushinga abasajja either tubagobe mu bifo mwe bali naye ng'ekisingira ddala era kyensembayo nakyo eno gavumenti erina kuvaako nze nkubuulidde nkyogera nga sikityamu nga siina nsonyi ate nga kyenjogera nkimanyi nga ndi mulamu bulungi bweteeveeko obukenuzi abafudde ekirungi obalabi abantu abasubiddwa obuweereza n'ensimbi ze basasula ez'omuwoomusolo ne zifa togge oziraba tewali muntu atasasula musolo buli kintu kyonna kiriko omusolo naye ogenda okuwulira babbye zino ogenda okuwulira nga ate amannya geegamu. Honorable tunula mu kamera eyo obeeko ekigambo ky'osiibula nakyo oba eri abakulembeze oba eri muntu yenna ku nsonga y'enguzi.
njagala okwebaza abantu bonna abadde ku Soul TV olwaleero nkyaleero okulaba programu eno neneebaza abo bonna abalina omutima ogulwanyisa obubbi obwakkondo obukulupya nti mwebale n'ensoomooza abo bonna abatannaba kufuna mutima ogwo nti ffenna tubeere nagwo mu ngeri enjawulo. Njagala okwebaza bannamityana, manyi nti bangi babadde bataddeko, mwebale nnyo okugoberera emirimu gye tukola. Baagaliza olunaku olulungi ne weekend nungi. Tweyanzege abali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya enkyaliro bwe tubetambudde. Twebaza nnyo Honorable Joyce Baagala, omubaka wa Parliament, omukyala wa Mityana District ate nga ye Minister ku ludda olwabala gavumenti obw'ebyamawulire n'okulwanyisa obukenuzi. Katuddemu tusinkana olunaku olw'enkya bavuga engendo empanvu nze nkiddamu nti mwegendereze abantu b'olina mmotoka eyo obulamu bwabwe kati buli mikono gyo okutta abantu abo olw'ensobi gy'okoze n'otta abantu abo yo nayo ndowooza muli ebanga nguzi lwaki otta abantu. Genderera vuga mpola mpola osobole okuba nga okomawo obatuusa balamu obatuuse nga balamu. Okwagala omululu ogwo ogw'okwanguwa nti obanguye obatuuse oddemu ofuna ensimbi ennyingi ate n'omaliriza ng'obase nayo nkola endala eyerimu obulyake. Katubasiibule tulowooze nti byetwogedde mulina byemuyizeemu. Enguzi yeetaagisa omuntu yenna yeetabe mu lutalo luno tulwanyise enguzi tusobole okulaba enkulaakulana ennungi. Amanya gange nze tusiima Apollo. Musiibe bulungi. Mwiraba.